بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Matenda majjvu ga Allah tabaraka wa taala atukomezaawo nate fwe twagenda mu mwezi ogwa Ramadan al Mubarak. Kyamukisa tulinayo abantu nga sita tebazimala dda ne bambalagana n'ennaku endala eza sunna ez'okusiiba. Ekyo kitendo kya bbeeyi. Ne wabeerayo abalala nga akyali awo wali akawizaako nnya naye alaba ezibulayo lusozi lulamba, abibalaabalamu alaba tajja kumalako naye ng'ennya zisobodde. Abo nabo walillahi alhamdu bagezezzaako, naye waliyo omuteeko omubi batakwatangako era nga n'essuubi talirina. Kyokka ekyewuunyisa nga muvubuka muto nga n'essuubi talina naye nga muvubuka muto, n'omubuuza kati ibaada y'okusiiba bwekulima nga oli muto onoogisobola nga olina sukaali ne puresha? Onoogisobola nga olina okwekuba empiso eza sukaali? Olina okumira obukerenda obukusa puresha? Nti muzeeyi haji puresha yadde erinyeemu awo, mumuleke awo mule. Bwe yasiibye olina eyo ibaada y'okusiiba ze zimu ku ibaada ez'ekivubuka. Amanyi agakyakuwala olina ogifundiza ennyo. Yagenda okuggwa nga weziba mpeera oba oliawo biidhinillah olina ze wayoola. Naye muvubuka muto ali ku yunivasity talina na ssuubi lisiiba sittaki. Ebyo byogera nako tayagala kuwulira. Olite Nuniyatu ibn Kahfan atugamba nti adni siyama ma alqiyama ta'abbudan fakilahuma amalani maqbulan. Olubeerera obulamu bwo tobujjangako bintu bibiri, asiyamu walqiyam, okusiiba ku nnaku eza sunna n'okuyimukako ekiro. Ebyo tobijjanga mu bulamu bwo. Ebyo ebibiri, adimi siyama ma alqiyama ta'abbudan. Bw'oba okola ibaada zo ebyo ebibiri bireke. Tomalaako wiiki nga tosibye mu lunaku, tomalaako wiiki nga toyimiridde ku kiro kusaala ng'okola ibaada, kubanga byombiriri ebyo oba olina weapon ekyokupanyisa ekyomutawaana eri sheitan. Ate abavubuka jjukira sheitaani singa kwagala bavubuka mu bikolwa ebyomukwano. Kati ebyokulwanyisa namuzisa biri awo byabwereere, asiyamu walqiyam. Era tukubiriza abavubuka nti olabanga omutima gwo guyiikayiika ng'olekedde omukyala bwekwata ibaada yakusiiba togita. Buli olabanga nga guyiikayiika oba omukyala nga alaba abaami ayiikayiika yena naggwamu wesiiba mwezi gumu, ebiri, esatu, ena tojjaako. Onoogenda okuweza emyezi 6 ng'obuuza abakyala babeera ng'abalala balagafu balagawo naye nga weebali nga weebali. Ibrahim al Adham min as-salaf as-salihin, omu ku basooka abalongoofu mutanga Ibrahim al Adham yali musajja mu Iraq, yali musajja mukugu nnyo mu erimu, ate yali mustajabu da'wa, ng'edduwa ze zaanukulwa. Bwagirira bw'ati Allah nga yanukula edduwa naye mba mutudde awo enkube bakuba mwenna. Alina ekigambo kyeyayogera bakireeta mu kitabo kibayita Jami al-Ulum wal-Hikam ng'alaga nti al-jawaan ba'idun an ma'siyatillah
wa qaribun ala taati llah. Omuntu yenna bwe waba nga alinamu enjala kiba kizibu okuba mu nsobi mazambi okukola ebyonoono. Ate akkuse aba kyangu kimwanguyira kubanga bw'okkuta osanyuka. Omuntu kasita kkuta essanyu lye eriddako. Essanyu bwe riddako ebimunyumira byaba yanguyirwa. Ate ejjukira ebitunyumira ebisinga biri haramu. Naye ono olw'okuba nti muyalayala aba n'ennaku ali awo tayaka tagenda yenna. Omukyalo ono ayitayitawo neiba waabwe ne bamubuuza kiki yebaleko isima gabe tana nagamuddamu mangi njala emuyiseeyo. Olwo nga lunaku aluwonyi nga luziba. Naye kasita abeera mukufu. Kale tukubiriza abavubuka naddala abavubuka bekyali myaka egy'ekivubuka okuba nga ibada y'okusiiba tebagyesamba. Abantu balowooza nti Ramanzaani n'okusiiba bye bimu. Ramanzaani mwezi n'okusiiba kirala. Era abasinga balowooza Ramanzaani bweggalawo n'okusiiba kuba kuggaddewo. Nedda. Mwezi gwa Ramadhaani bwe guba guggaddewo okusiiba tekuggalawo. Kw'okusigala kutambula. Mukungu jjo nno asigala talaama. Omwezi gwa Ramadhaani kirala n'okusiba kirala tubitabike. Era tukimanyi nti omwezi gwa Ramadhaani gwagwako dda. Naye gw'olulabyeko nga tebasiibulukuka. Buli kanaku tebasiibulukuka. Kubanga okusiiba kwo si ye Ramadhaani. Shahru Ramadhan, mwezi gwa Ramadhan gwekirala. Okusiiba tutambula nakwo paka ko tekuyimirira. Tulina ekitabo kyaffe wano kye tusomamu kiyitibwa Bulugh Maram, okutuuka ku bigendererwa. Kubanga ebigendererwa byaffe wano kutegeera ddiini yaffe. Ebigendererwa byaffe tumala okubitegeera tuyise mu nkola tuyitegeeze ne bannaffe. Then tusobole okutuuka ewa Allah oba oliawo atusiimye ebigendererwa byaffe. Ezo objectives ezo oba aims and objectives ebya kampani sanga babutaddewo mu ofiisi awo, sanga babuwanisa awo babutadde awo obutadde mu kakala ak'enjawulo number 1 2 3. Kale ekitabo kyaffe kino bwe twayimirira okugenda mu mwezi ogwa Ramadan twali mu kitaabu Nikahi, ekitabo ekyogera ku by'okuwasa omuli amateeka enfofoolo. Ate nga abavubuka balina okugategeera ennyo, agenda okuyingira obufumbo ng'ategedde ebyokukolayo. Kiba kirungi omwami n'agenda okuwasa omukyala ng'akimanyi nti omukyala bw'afuna olubuto aba sitaboni, kubanga ebiseera ebisinga babeerawo talaka, omukyala yamazeeko emirembe kumbe lubuto. Kiseera ky'anaakimanya nti kasita alufuna tabeera okay, ajja kungobya ne kangume. Ebiseera ebisinga ebigambo bya talaka nze muta wallahi nze ape divorce genda, ogenda omubuuza nti mulimu olubuto lwa myezi 3. Kati mubisi omuvubuka ng'omuzza ebbali omugamba nti omukyalo ontombera nnyo kulyanda, ne bwakufuma nti olega ekitu ebyo tofaayo, alina ebimutawanya. Emikisa mitono nnyo okutula mu misango gy'abavubuka bato mu bufumbo nga madamu si muzito, bagyemalire yeeka. Ebiseera ebisinga tugenda ogituulamu lw'ebiri lw'ena. Waliwo lwe mutuulamu n'ogamba omuvubuka nti toddayo okutawanya mukyalo ono nga abulako nnaku ntono nnyo ateekewo bebi, naye ng'amuzunza amuzza muno amuzza eri amutwale wayima mu kiti weseka gundi amutute nomugamba muleke oba akuvuma kuvuma, naye muleke asooka concentrating ku bebi we ebula nnaku. Mukazi we tumulaba akooye naye amulinyisa amadala amutwala mu ofiisi ya Sekagundi, n'amugyeyo n'amutwala mu ofiisi ya Sekagundi. Okutuula wano tutegeera ensonga ezo, n'okimanya nti omukyala aba muzito obwongo omutabukako, n'atandika okukola by'otugamba nti omukyala ono alina diguli, omukyala ono ayambala hijaabu, kasita azitowa
taba kyekimu. Oba odiringa n'abantu babiri, oli ali munda alina ebibye ebirala nnyo. Ambayo ekyokulabirako baana bange, otambula safaari mumotoka nga olimu omukyala wa lubuto nagga njagala kasooli omwoki, nemukeberakebera ku luguudo nga talabika, nemukebera ku luguudo nga talabika, nemumugwako nemumugula, nalumako omulundi ogwo naga ampunyira bubi namusuula emabega, njagala bibumba, nemubinoonya nemubigwako, ogenda omala obigula nti appetite yafudde, nemubisuula emabega, naga njagala keeki. Mugenda okutuuka gye mulaga ng'emmotoka dustbin ng'ebintu bijjudde emabega, yogati, ebyennyanja bikalu. Naye ogenda otutuuka okigula mbu appetite efudde, gumikiriza. Okutuuka gye mulaga okulingiza emabega mmotoka, ng'obuuza bino twabiguze ddi byonna, buli kimu yalumyeko, ate yabirumye nako, liri ekyo. Kati omuvubuka waba yayombye dda, sente zange zonnabwono, kyala kunzanyirako, next time sitambula naawe. Kati wetusoma wano mu kitabo kino nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atunnyonnyola ensonga nnyingi nnyo, okutandikira mu kwogereza, kuwasa, oleese omugole waka, bawasa batya, mpaka inshallah taala. Katulabe hadithi gye tugenda okugulawo nayo olunaku olwaleero byawuneeyi taala. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. حديث لمو abantu babiri, omutabe Abi Burda ya Amir ibn Abi Burda ibn Abi Musa, oyitabe tiyaraba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ate tatawe an abihi, yetatawe sahaba, tatawe Abu Musa al-Ash'ari, agobuzaale Abdullah ibn Qais. Abamanya twogedde mangi muyinza okuba musigadde ebbali. Sahaba ali mu hadith aliwo amanya ge Abdullah ibn Qais, era amanyikiddwa nnyo jeno omu ku baduumizi b'amagye ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate omu ku ba umara, abakulembeze b'amatwale, Abu Musa al-Ash'ari, era y'omu ku batumako e Yaman ogenda okukola da'wa, kubanga ffe tusinga kumanya Mu'adh bin Jabal. Nene Abu Musa al-Ash'ari ag'obuzaale Abdullah ibn Qais yamutumako ko musaidize Yaman. Yaman nsi nene, ezo nensi zemulaba zi Yemen, ezo zi Iraq, nsi nkadde ne Nabbi yazisangawo sallallahu alaihi wasallam. Ebibuga ebyo Hadramaut, Sana'a, capital city, ne Nabbi yabisangawo. Baghdad, bibuga bikadde nnyo ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabisangawo. Kyolaba Abayudaaya balina okubikuba, balina okubikuba bijjewo, tekayo entalo, makumamu omuliro nemwekuba nemwekuba. Bibuga bikadde, nsi nkadde ezo zolaba. Kakati ono mutabani mwoli Abu Burda ye mutabani, ye teyalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taata we senior sahaba gwe twogeddeko yazaala omuvubuka ono. Kati omuvubuka yatusoma ku kitaawe Abi Burda, amanya ge ya Amir ibn Abi Burda, Amir ibn Abi Musa, ate Abu Musa ye taata we ag'obuzaale Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais nno temulina okumuyisaako maaso, kubanga tugende nti yali mukulembeze w'amatwale. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafunanga ekitundu n'akiwamba ng'ateekawo amiru we. Ebiragiro biva Madiina ne bijja bikusanga eno ku ttwale ery'okulembera, ate yali muduumizi w'amagye. Era mu babul ijtihad
mu riwaya ziraga nti nabbi gwe yakuba ku kifuba oyo yali amutume e Yaman, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu gwe yakuba ku kifuba. Yamugamba gy'olaga bantu si basiraamu, ogenda kulamuza ki? Namugamba kitaaba Allah. Fa in lam tajidu fiha, otasanga mutteeka gyogera ku ekyo. Namugamba nti sunnatu rasulillah, nzira ku hadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajidu fiha, namwe otasangamu, namugamba nti ajitahid wala ahlu, nja kukozesa kunyiikira nga siva ku bibiri, Qur'an ne hadith. Nabbi namukuba فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله. namukuba ku kifuba nagaa nebaza Allah tabaraka wa taala ateebesezza omubaka wa Allah ekituufu. Gy'olaga si bantu basiraamu, beetaaga okuyiga, beetaaga okukwata empola, beetaaga okwenamulesa okusinziira ku biriwaawo n'amagezi gaabwe. Waliwo omukwano gwange omyaŋŋamba ŋŋenda Makka naye omukadde yantumye entasubiihi, ate ng'entasubiihi tekkirizibwa bida. Yaŋŋaanye nti bw'oka kutanda n'ova e Makka nga tondeeta entasubiihi tolinnya wano, naye naye nsigenda kugireeta. Nemugagula entasubiihi ogireete ogiwa omukadde. Wallahi jamaani sobola kunzanyirako eyo bida. Nemugamba nti ye abitegedde, gwe ntegera eyo yeyooli. Naam, n'egigulo gimu ye mujja mu busiraamu, mubulire paka onoomusomesa mpola mpola mpola. Waliwo abaana tugenda kunankani graduation party, namugamba omwana waffe yasomye kayimirire atubulire ku bye yasomye. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nja kutwala omukisa guno okutegeeza gwe munange nti oluvannyuma lw'okuzuula nti ttiimu ya Thuraya erese essuula empya mu kusaasaanya ekigambo kya Allah tabaraka wa taala mu ggwanga munda ne wabweru, ng'eyita mu kusaasaanya emisomo ogituusa ku bannaffe abatasobodde kujja mu masjid, abatasobodde kujja mu semina oba mu dalasa n'egibasanza gye bali. Oluvannyuma okuba nti tuzudde ensonga eyo ne tulaba nga waliwo obwetaavu baganda baffe aba Thuraya okuba nga bakolawo production house okuba nga ebayambako mu kwongera okukulaakulanya ekitone kino ekyokusaasaanya ebigambo bya Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallama okwetoolola ensi yonna. Kwe kuteekawo production house okuba nti tuyambako bannaffe bano okuzimba ekifo ekyo gye bujja ekiyinza okuba ekyomugaso oba oliawo mu kisaawe kya da'awa beyawonehe tabaraka wa taala. Mu kaseera kano nkutegeeza nti osobola okuba nga obayambako n'obadduukirira ng'oyita ku 0705 999 beyawonehe tabaraka wa taala. Oba oliawo ne kibeera nga kyekimu naawe ekyoliba otadde mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, kyandibeera mu sadakatul jaariya, muzimu ku saddaaka zo ezikulukuta z'olireka mu bulamu buno obw'ensi. Teweerabira nti abamanyi baatukubiriza nnyo okuba nga weerwanako okulekawo sadakatul jaariya mu bulamu bwo, ogenda okufa ofusigazeyo akantu muliva ng'empeera ne zikusanga eyo gy'oli biidhinihi tabaraka wa taala. Kubanga yatugamba sallallahu alaihi wasallama idha maata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Omwana Adamu bw'aba ajjulukuse mu bulamu buno obw'ensi, emirimu gye gyonna giggwawo okuggyako esatu, naye mu egyo esatu yamenyamu sadaqatun jaariya, saddaaka ekulukuta. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nayogerako eri abaana gane yinno byenasomye munaabitegeera mmwe. Abamuweredde bagamba abamuweredde n'abakuŋŋaanye bali mu kukakkanya, ye tamanyi nti akakkanya bantu. Bambuuza basomye ki? Gulobo, basomye gulobo oba eyo ekoosi ki? Kale kakati oyo Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu
Lwaki tulina okumanya abantu abo? Abantu abo ojja okumubamanya, oyongera ku kumanya, oyongera ku ilmu, oyongera okumanya nti ekino kye tuzitowa, wali abasajja ba Allah nga bazitowa era balina ebyafaayo. Naye mu hadithi eno nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali, tewali obufumbo obuyinza kubeera butuufu okujjako nga waliwo wali agaba omwana omuwala. Agaba omwana omuwala mu Busiraamu ava ku sayidi egi asaba, ku sayidi ya taata. Ebikojja tebagaba, ensi yonna ne beggwayo, naye nga bukojja ne bajjajja mwami ne bajja ne kojja mwanje ne kojja muwanga ne kojja kato tebagaba. Kubayita wali agenda okugaba omwana omuwala ayinava ku sayidi ya taata, gye bayita asaba. Abaana ba brothers ba sister ono basobola omugaba, ba brothers ba sister ono basobola omugaba, bebagatta nabo taata, so si bagatta nabo maama, kubanga oluusi maama waffe azaalayo abaana aballeyo mbasajja abaki abalala, si bwe kiri? Abo nabo bali babakojja, nabo babakojja nabo bakateeka eri, tebajja eno. Definition y'ekigambo wali mu kuwasa, beba abalina oluganda ku sayidi ya taata w'omukyala. Amakulu tutandikira ne taata yennyini ne bataata ate jjajja waabeerawo, jjajja mwami oyo tagaba ne bagaba. Jjajja mwami nga waali ate akulembezebwa kumpi ne taata, ogaba muzzukulu we. Ekimu ku byewuunyisa, jjajja azaala taata muzito nnyo kubanga ye taata omutuufu, era mu bonna awo yasinga okusanyuka okulaba ku mwana w'omwana we. Era kyabulaba okukola akeeka y'omwana wo, omuntu oyo nga gy'alina otamuyita. Waakiri ffenna tuleke oyita oyo, ffe tuleke tetuyitanga. Jjajja w'omwana wo gw'ozadde bagenda musalira akeeka, bajjajja be weebali, n'oyita abawalimu bonna ku kibuga ne baggwayo, mikwano ne giggwayo, moloka ne zikijula mu luggya, ng'abantu abo tebaliiwo. Nze wenkitegerera mbawo obuvi, kubanga manya totegeera byokola. Akyasinga okuba n'essanyu ku mukolo ogwo be bali ababiri ate obalese ebbali. Era bwe bagenda nakufaayo nnyo okumanya kati omwana waffe akola ki, atandise okuyimirira, atandise okwavula, atandise. Ffe tubijjukira ebyo. Kasita tumala okukwata ku walli nga tugenda. Ate nabalala ba bubaasa. Agaba tekazitoye bulungi, ogwo nagwo musango. Naye oli si wakabaasa, oli musaayibu. Kati alwali beebo abalina oluganda ku sayidi ya taata ku mwana n'omuwala, nga jjajja mwami, nga taata, na bonna bali mu layini eyo. Jjajja mwami ne bajjajja bonna abalala, baganda bajjajja, ne taata ne babrothers ne bataata bonna bali mu layini eyo, ne wajja ne babrothers b'omwana n'omuwala, bonna bamugaba okujjako nga muto, akalinzi akali myaka 9-10 tikagaba. Agaba ateekeddwa okuba amanya ebyomukwano, so si myaka 8-9 mbwoye muko, nedda otakkirizibwa. Mpozi mu bino ebyaffe ebyekiganda bamuwa enkoko, ebyo mukukwata enkoko ne bamuwa enkoko n'ekiyonjo, n'agenda. Naye mateeka ga shariya agaba ateekeddwa okuba nga ategeera ebyomukwano, era nga ne bano bye baliko ono abitegeera nti kati ono atutte ono si mukyala we ono. So sibira ebyaffe mu Buganda nti omulenzi wajjajja abeera mwami, kati ate abanywa enjaga anti wagenda ndi mwami. Bagenda ogenda ku mawulire nti ate jjajja we tiyamukubya ekigo, bamubuuza lwaki, nti ate bujja mpita mwami wano. Awulidde?
kati bannange la nikah obufumo tebugenda kubeera butuufu n'olunaku n'olumu. Eyo la etegeeza la tasihu nikah. Tekitegeeza nti tebasobola kukola bufumbo, tebasobola kuwoowa. Okuwoowa kusobola okubeerawo, naye kyategeeza wano okuwoowa tekusobola kuba kutuufu okuggyako nga tulina wali. Wali yoyo alina oluganda ye yagenda okutukwasa omukyala. Tunoonye kituufu abaana abawala oluusi yava Rwanda, abantu be tebali wano, oba oluusi bali Bulaaya, abantu bali eno. Kati emirembe gino empuliziganya weziri. Empuliziganya weziri. Wekiba nga waliwo abali e Bulaaya nga waliwo n'abali kuno, bali baba bana obuyinza abali wano bagaba. Wekigaana nga tugenda ku online. Naye online tugituukako ddi nga kimaze kulemwa. Naye singa taata ali Bulaaya ate balawe bali wano, bano babawa obuyinza ne bagaba. Oba alinawo batabani be wana bakuze awa bano obuyinza. Kasi babawo eŋŋendo nga mpanvu nga zetaagisa akasente akawerako nga zirimu okukaluubiriza. Twalaba nti ekifo ewaweebwa omukyala talinawo mulimu ye kennyini, okujjako nga yagadde okujja n'abeerawo awo n'awuliriza, naye talinawo mulimu. Byonna bye tugenda okukola kibimukwatako. Ffe Kase yatulaga nti musiimu era aliredde ogenda n'omwami we. Oba waali oba taliiwo tekina buzibu. Omukyala ekifo tugenda okuwoowera. Ekyokubiri, minimum y'abantu abasajja balina okubaawo, balina kuba 5. Bwe bakkanga wansi waawo lindako okuwoowa, temuwera. Maximum tewali buzibu ne mugenda mu 5,000. Naye minimum we tugenda okuwoowera baba 5. Asooka gwe tugabira omwana omuwala kubanga alina byagenda okwatula. Owokubiri agaba we tugenda nti alwaliyu. Owokusatu ye sheikh agenda okukulembera emikolo, aluŋŋamya kubanga ffe situbimanyi tujja bikyamya, olina okuba nga waliwo sheikh. Ekyewuunyisa ayinza okuba nga agenda okuwoowa naye sheikh kennyini nga gwe yawasa, era wabeerewo omulala ate so si nti kati ate nze kennyini kaneewoowese nedda. Abo bameka? Gwe tugabira ye muko agaba akulembedde emikolo n'abajulizi 2, shahidain wa fi ba'd riwaya adilain. Ekyewuunyisa abo abajulizi bo batunula butunuzi bwe bati ne bawuliriza tebogera kuwulira nti ayatudde bulungi. Ate si kulondalonda bulonzironzi abajulizi, bateekeddwa okuba nga adilayini bannaddiini. Abajulizi 2 abeesigwa, abajjumbize eri eddiini, sala, abajjumbize eri omuzikiti. Naye abo bonna 5 be twogera tekuliiko kifo kya mukyala kabesenga badde maama w'omugole. Bonna balina kuba baami, bonna balina kubeera baami. Lwaki obusiraamu bujja abakyala mu mirimu gino? Abakyala bangu nnyo bakolaputinga. Abakyala be bamu ku bantu abangu bokolaputinga obwongo n'omukozesa by'oyagala. Mukwano gwange omu yaŋŋamba ye omutrafiki wamuyimiriza nga mukyala tategana kujjayo pamiti, amugaba bigambo bya mukwano ng'oli amuvaako. Kati ne mubuuza omutandika otya nti oli beautiful, kyokka ekyo oli kimugamba byadde agenda okubuuza aba bivuddeko. Kyolaba obusiraamu bumujjira dda mu mirimu egiri siriasi, si kulanga omukolaputinga ebyo ebityo ebigambo ng'ebyo. Kyoli beautiful, kati driving permit mali nagikusaba ne kali kumbe nagenda kumenya misango, akubye ekitaala, talina pamiti, maloka kikuli mipiira tekwe. Naye yamugambye dde ekigambo ekimaze omukolaputinga ekiki. Obusiraamu tulaba bajja mu mirimu ng'egyo kubanga bangu bakulimbalimba.
fa inna qulubuhunna sari'atul mailani, emitima gyabwe mu kuseerera zibanga tiles kwe bayiye amazzi nga kuliko sabbuuni. Tiles muzimanyi? Kati gwe waka amazzi oseko ne sabbuuni odigidira awo n'otuwulira ojja kutunyumiza. Kakati emitima gyabwe gityo okuseerera jangu wannyo. Allah n'abajja mu mirimu gino kubanga okukola nika sikusaaga programu nene. Bantu bagenda kuyingira programu ya buwangaazi. Omwana oyo omuwala gy'alaga tamanyi myaka gyagenda kumalayo. Nawe omulenzi okimye omuwala oyo tomanyi ogenda kumala naye emyaka emeka, 3, 2, mwezi gumu, tomanyi. Allah yamanyi. Kati kyova olaba mu programu y'okuwoowa abo abantu 5 abaami baweranga 5 olwo kati oyinza okutunayo ne ku bakyala. Kati bwe oyagadde okuteekawo abakyala nebba abaami balina kubeera bameka? 5. ye minimum y'abantu ababeera mu kifo. Olwaleero olwokuba tulina online, omu ayinza okuba ali ku online ng'ali eri naye tumulaba ku vidiyo abajuzi b'okutaano, kubanga oluusi tugenda ne tuwoowa ng'ate omwami yali eri. Ekireetera okuwoowa kwa online singa kiba nga emirimu tegisobozesa mwami kudda. Kati nga tulina bannaffe bali eyo mu Europe, bali mu America, talina bitambuliiso nga bw'akuma wano taddayo. Bw'asalira bw'ati taliddayo eri. Naye ng'ate ayagala mukyala ali eno. Akisobola mu processing empapula n'agenda eri. Tubaboowa n'amutwala. Abamu babeera eri ng'ebitambula biyina ebijja wano naye oluusi ng'adduka politics. Waddira wano ate nabyo bizibu. Takyasobola kudda eno. Nga tumuwoowa n'omukyala we ng'agenda eri. Abamu abali mu nsi endala ekibalemesa oluusi ate abamu ssente ng'ebitambulisa birina buli kimu naye nga ssente nnyingi. Nagala tatenze okujja ate tukumye nga tuli 2 kanziweereza oyo ajje bw'omu eno tubaboowa tumuweereza. Naye abanange abaana abamu tubasomeseeko ya Rabbi ofa nkula nga osomesa ku baana bo. Waliwo incident gye nalaba omwana omuwala twamuwoowa ne tumussa ku nnyonyi naye ng'ennyonyi erina stopovers wakati awo. Omuntu yakisooka okutambula ku nnyonyi nga mupya tasaana kuba nanti ate bajja kugaako egindi akonekitinge ku nnyonyi endala batawaana. N'abula mu kkubo n'alema okukonekitinga ku nnyonyi eddako. N'atubulako okumala kumpi wikisi 3 tumuwuliza. Paka yafuna muzira kisa n'amuzza kwemukomyawo ekanadda. Akasajja bambi ku ssente bwakunoonya bunoonya. Ne kaddamu ne kanoonya obulala ne tumuteeka ku ndala era. Ne mbaga nti mufu okulaba mufuna ennyonyi ng'egenda direct nti kale era bamuteekako eyimirira. Era awo era n'abulira awo era ne bamuzza. Nvuka kye yakola yafuna mulala. Yafunamu mulala ye n'agenda n'atuuka neŋŋamba nti Allah alina obuyinza bannange. Omulala gwe yafuna ne batubawoowa ye yatuukirawo ku olwo lwennyini. Ate era nga yalina stopover nga yagenda bwajja kugwako egindi bagati akonekitinge ku nnyonyi endala emwongere. Naye omulala namugamba nti obuuza ku bali abo mbadde engoye za poliisi nti ngenda gindi kigambo eki tingenda mu nsi bwagiyita gindi. Ajaga nti ajangu kugendeko. Kagambo kamu sina luzungu lungi. Naye obanga oli mu nsi eyogera Lufalansa nga tumanyimu n'eki bweyogera linnya lya nsi gy'olaga. Sirika. Ate nno nga babaako abaagala okuyamba babeera bali awo. Oluusi akubuuza n'okubuuza nkuyambe muki. Naye bambi mukazi wattu abaana Allah tusaasire abaana baffe ya Rabbi. Kyolaba okutambula kikulu. Okutambula kikulu nnyo era kikubirizibwa nnyo ne Allah kitukubiriza nti fasiru fil ard. Eyo ensi yo mugitambule kubanga obwongo buvaako enfuufu era bubikkuka. Twatambuddetambuddeko tumala gamunyigira mu ttooke. Ate mu bikwatagana n'eno yirimu atannatambulako waliwo walina okusirikira tena kwogera. Yirimu eno yaffe ya Qur'an ne hadith
tewali omumanyi n'omu gwe barankinga nti alimun mumanyi okujjako nga ya tambulance okujjako Imaamu Malik bun Anas ow'e Madina ye yekka alina rank ey'okuba nti mumanyi nga teyatambula. Ate lwaki bagimuwa? Anti abamanyi bajjanga okukola hijja n'abasisinkana n'afuna ku bamanyi abava e Misiri, abava e Lebanon, abava e Iraq, abava e Yaman. Abasigadde bonna ba Ibn Taymiya, aba Imamu Ahmad, aba Bukhari ava Uzbekistan eri mu Russia n'atambula Abawarabu bonna Makka, Madina, Iraq, buli wamu, Basra, Baghdad. Tulifena omumanyi wa irimu alina okutambula ennyo. Ku lwaki? Kimwongera okugaziwa mu ilmu, kimwongera okuba nga abaako enneeyisa endala z'alaba n'amanya nti nekino gyekiri. Twalina Sheikh Kitirumu atuli mu nnyonyi ng'omusana gwaka ne batugamba musibe enkuba tugenda kukka wansi. Tugenda okukka wansi nga kiro nnyo kyokka nga tewera waggulu enjuba ekola ki? Tubuuza zisanga nti ziri ssaawa 3 za kiro. Ssaawa yaffe esoma birala nowaggulu waddeyo birala. Tetunasala magaribi, tetunasala aswedi, tetunasala magaribi ne isha kyokka ate ssaawa 3 za kiro. Magaribi ne isha bazimaze dda. Kati atambulanga kaaga nti ebiragiro tebiriiyo. Tuli ffenna otambula n'otuuka gy'olaze ne weebuuza esswala endala zirazeewa. Nakumye ku subuhi ate bano baŋŋamba nti kati salaatul ishaa'i naye endala zirazeewa. Kumbe isha gye basadde bali mabegawo ggwe gwe basaddeko n'essubuhi bwe bali mu maaso. Otambula okulabe gwe subuhi gye wasadde naam obali mu maaso bwe tonnagituukako. Kati ne weebuuza ziri ezibadde eka ewaffe nzikime oba nninde z'abantu, kubanga tigwe zikuyiseeko gy'ova. Okutambula kikulu, kiyambako n'obwongo. Niyo omwana bamuzaalira Kaleerwe, asomedde Kaleerwe, akulidde Kaleerwe, kwakolera, kwafumbiddwa, kwawasiriza. Yamanye ebiri awo byokka bye bituufu. Omuntu nga tatambulangako alwana mangu, ayomba mangu, anyiiga mangu. Eyatambulako alwawo. Akategerekese kasita otambulako olawo okuyomba. Omuntu atambuddeko mu nsi z'abalina avugayo emmotoka takuba kitaala. Wano waffe abatakisi byonna babikuba okuva ku makya mpaka kawungeezi. Naye kasita otambulako ne bw'oba ng'oliwo wekka ne kikusiba oyimirira mpaka ekinaakuta. Obwongo buggulira buti n'omanya nti nekino kisoboka nekiri. Ne bw'osanga owa takisi ng'agiyise mu kkubo ng'atikka oggalawo bugazi ndabiramu n'osirika bw'anaamala tugende. Atatambulangako avuddeyo amusiseesise bayombye baagala kumukwekuba ekkubo liryo. Eyatambula kutasobola kukikola ekyo asigala mu muloka n'asirika. Lwaki ne stressing? Era alabanga kuwadde kasente abaana bakeezo batambuza obwongo bukole ki? Damu hadith Abi Burda tugambe nti Amir ibn Abi Musa tabi teyalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula taata we sahaba. Naam. An abihi o sahaba taata we bamitanga Abdullah ibn Qais amanya gago obuzaali naye agamanyikwa Abu Musa al-Ash'ari muduumizi ate nga amirwa bitundu. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la nikaha illa biwaliyin. Ebigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe bityo bibeera. Mulimu ebigambo bibiri mu hadith tutudde dakika 20 kumpi. Kubanga yatugamba sallallahu alayhi wasallam utiitu jawami al-kalimi. Utiitu jawami al-kalimi nawe wala ibulali mu mutwe.
library namba fe tumanyi walinga eriawo kizimbe kiramba ekyamuli mu mutwe sallallahu alaihi wasallam akola kyayagala asobola okwogera ebigambo bibiri ng'obeera nnamya wetaaga pages 1500 naye ng'ebyo ebibiri ate biwadde amakulu sallallahu alaihi wasallam. Naam. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها ولو حديثي عليك جوتالنا لا نكاح إلا بولي وشاهدين tujina mu kitabo yeddako kirayika nuskha eyo bagibuuka tenza kugenda kweyo nga talese baadilain shahidain adilain tujina mu nuskha yo anaina nuskha anaina copying hadisi eyo mweri ogirina mwasome mbadde neewunyiza nnyo okubanga hadisi eyo yeddako. Naam. Kyobulaba ebitabo byonna nga si Quran al-Karim yakwegendereza nnyo kubanga oluusi bisuula. Empeerezi zonna kasiza Quran al-Karim tozeesiga nga 100 ku 100. Ensengeka y'ekitabo kyonna nga si ya Quran al-Karim tojeesiga nga 100 ku 100 mpaka ng'ogenze maaso ga Sheikh omumanyi wa irimu. Ne bwe ziba mpeerezi. Nebeziba ki? Beziba mpeerezi. Osobola okusoma nga olwo kompyuta yakola ensobi. Kubanga ebitabo ebirala byonna nga si Quran tebabiwa nnyo budde ku byekebejja ne bafulumya. Kakyola tulina okuddayo mubamanyi n'ojjira ddala ku mumanyi yennyini. Kubanga ye omumanyi bw'osuula akuwulira kubanga aba hafiz. Aba akwata Quran akwata hadith amanya nti ekyo nga bw'osoma si bwe kiri. Kati nasomako hadith mu kitabo ng'egamba nti wakana yanha an qiila wa qaala naye nga wali yateekawo wakana yanha an qaala wa qaala yakola ensi naye nga kyekiriwo. Bwe nakisoma Sheikh nagamba nti tekisoma bwe kityo ne muleetera ekitabo nagamba eno nsobi najjayo ekalamu atereezaawo najjayo nuskha endala nandaga qiila wa qaala tuli fena naddala batulabu lilm abakwata yo Quran teena buzibu naye hadith. Naam. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. الحمد لله وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nja kutola omukisa guno okutegeeza gwe munange nti oluvannyuma lw'okuzuula nti ttiimu ya Thuraya ereese essuula empya mu kusaasaanya ekigambo kya Allah tabaraka wa taala mu ggwanga munda ne wabweru ng'eyita mu kusaasaanya emisomo ogituusa ku bannaffe abatasobodde kujja mu masjid, abatasobodde kujja mu semina oba mu dalasa n'egibasanza gye bali. Oluvannyuma okuba nti tuzudde ensonga eyo ne tulaba nga waliwo obwetaavu baganda baffe aba Thuraya okuba nga bakolawo production house okuba nga ebayambako mu kwongera okukulaakulanya ekitone kino ekyokusaasaanya ebigambo bya Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallama okwetoolola ensi yonna. Kwe kuteekawo production house okuba nti tuyambako bannaffe bano okuzimba ekifo ekyo gye bujja ekiyinza okuba ekyomugaso oba oliawo mu kisaawe kya da'awa beyawonehi tabaraka wa taala. Mu kaseera kano nkutegeeza nti osobola okuba nga obayambako n'obadduukirira ng'oyita ku 0705 999 biyawunihi tabaraka wa taala. Oba oliawo ne kibeera nga kyekimu naawe ekyoliba otadde mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala kyandibeera mu sadakatul jaariya muzimu ku saddaaka zo ezikulukuta z'olireka mu bulamu buno obw'ensi. Teweerabira nti abamanyi baatukubiriza nnyo
okubanga weerwanako okulekawo sadakatul jariya mu bulamu bwo, ogenda okufa ofusigazeyo akantu mu liva ng'empeera ne zikusanga eyo gy'oli biidhinihi tabaraka wa taala, kubanga yatugamba sallallahu alaihi wasallama idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, omwana adamu bw'aba ajjulukuse mu bulamu buno obw'ensi emirimu gye gyonna giggwawo okugyako esatu, naye mu egyo esatu yamenyamu sadaqatun jariya, saddaaka ekulukuta. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Imam Ahmad bin Hanbal ava mu Iraq, bamuzaala mu mwaka 1964 hijiriya. Imam ba Umeno musajja mu Iraq eyo. Atulira hadithi endala eva ku Hassan ibn Basri gwategeeza, eva ku Imran bin Hussein radiyallahu anhu, iyo ng'erimu nti la nikaha illa biwali wa shahidain. Obulago bwange bulimu ekifuba, obulago bwange si bulungi, bulimu ekifuba. Hadithi neerese wa shahidaini n'abajulizi bameka? Amakulu obumu ku bukwakulizo banani twalaba kye bayita akakwakulizo. Akakwakulizo kaba kanene kasinga n'empagi. Buli wowulira nti eno sharupu kakwakulizo, manya eyo ensonga nene nnyo esinga n'empagi. Tuli ffenna katulabe musala wuzu kakwakulizo, ate al-Fatiha mpagi. Byawukanirawa? Akakulizo tekava mu ibada, era wuzu weekugwerako tugamba nti va mu swala, naye ate empagi eva mu ibada. Al-Fatiha yokka gye tusoma yokka mu swala, otuuka n'ogera ne ku birala, si bwe guli? Egyo bayita empagi. Empagi erabika neevaawo, neerabika neevaawo. Akakwakulizo kati bagamba nti kano kakwakulizo ku nsonga eyo, manya we kaviirawo ibada nfu. Kati akakwakulizo akasooka omuntu agenda okugaba omukyala, akakwakulizo tusobola kukola nika nga taliiwo, agaba n'abajulizi babiri kakwakulizo. N'abajulizi bameka? Era singa tuba tuli wakati mu kugaba bwe tuti tata agaba ate nayimuka n'agenda, tugenda maaso. Singa tuba tugaba bwe tuti abajulizi ne bayimuka ne bagenda, tugenda maaso, kubanga obwo bukwakulizo bulina okubaawo kwotandika okuwoowa mpaka tukola ki? Enjawulo wakati w'akakwakulizo n'empagi mugirabye? Akakwakulizo tekava ku ibada, bwe kagiviirako weefiira. Ate ye empagi etambula nebakuwa etukomya, tefini toyongerayo naye ibada eyo yennyini. Kati abajulizi ababiri ng'ate bannaddiini, si kulondalonda gwe jangu obeere mujulizi ne gundi. Nedda. Then agenda okukulemberamu okuwoowesa abaana. Omumanyi ono sheekhe waffe gwe tulonze, tulondalonda bulonzironzi, kubanga sheekhe ono gwe tulonda okukulemberamu okuwowa abaana baffe yagenda okubeera immediate supervisor waabwe, so si kuwoowa n'oleka awo. Bano baana bato bakengira mu field, beetaaga omuntu agenda obabudaabuda. Tuli ffenna? Kubanga abamu tebamanyi ajja kufuna ebimutawaanya, akubira ekitawa bimugambe nga binene, ali mu kumwemula nga tebisaana eyo byansa. Mwana omuwala ajja kukuba agambe nnyina wassanawo omuntu nga wawakati awo, nga ajja bayamba nti ebyo tobigamba muzeeyi, sooka olindemu, bino tubihandolingire wano, kati bino bigende eka. Entunulira ya shariya yo bwe tubetunulira ensonga. Naye ffe ye kasita akwate 15 anti tutera kuwoera 15. Abamaanyi mbe bawoera 25. Kasita aziteeka mu nsawo ne zigenda mu fukooni, baasi muddeyo mulabako wabuuza ani yabawowa, seeka twamusangawo babwawo, naffe tumujjukira bulungi. Bino ensonga yazitegeddeko, tetumumanyi namumanya. Agenda okuwoowa abantu basinkaneko before obabuuliremu program gye bagenda okuyingirira, challenges ezirimu, bazivunyuse batya.
bwe tujja kusobola baleke bage munoonyo omulala naye tuba tulinga wano ku muzikiti nga bayingira saika jangu bo bana abaana mbawo wamba manyi ngenda kuddamu basangawo batabaganya tuli fenna damu hadith وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أكد أكسجد أجنبي بيبوز إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. About those who are meant to give out their daughter. In case her father is a non-Muslim and in the clan lineage there is no Muslim, what is the procedure? It may be difficult. Kubanga mu clan yonna temuli Muslim no. Ino si Italy. Tata si Muslim. Batunulira bajjajja. Batuna ne bataata be baganda bataata oyo yennyini. Tuli fenna? Tutunulira mu families. So si nyumba yokka yammwe. Ojja sangayo nga gye bali. Kizibu nnyo wano waffe ogamba nti bonna si Basiraamu. Era nga bwe kiri nti kizibu ogamba nti bonna Basiraamu. Bwe tunulira wamwe gy'ova. Temuli mixed. Fenna bwe tuli. Fenna bwe tuli. Tetunaa kufuna mukisa kubeera nga Saudi Arabia nti bajjajjawo bonna 5 ku 10 bali Basiraamu. Tetunagufuna ogwo. Era tunaatera negguli obutali ganti bonna ate tebali Basiraamu. Naye mubaamu. Then bwe kiba kiganye tugenda giraba mu maaso hadith nti fasultan waliyu man la waliya la. Fasultan waliyu man la waliya la. Hadith ejja maaso wiiki ejja inshallah. Bwe tuba tetufunye qadi akulembera kitundu ekyo yaba agenda okugaba oyo atalina mugaba. Naye tujja kinyonyola. Ffe kye twawuza mbu imaamu ya mugaba si imaamu qadi. Si imaamu. Wabula abaani wano waffe tumuyita district qadi. Kubanga abaimaamu baba bangi ne wali mu kulido wali batunda engatto bafunawo akalumu bwe kati ne bateekawo imaamu wabwe ne basaala. Oyo naye agaba. Kati olwaleero abavubuka baffe bategedde nnyo okusinga ffe twakulira edda. Edda emizikiti gyabanga mizikiti gyokka watali tewaba. Naye kati buli wookyama waliwo akafo basaalira. Balina imaamu waabwe, balina imaamu waabwe. Kati abo bonna baimaamu. Baliga nti imaamu w'oku kolido wali yagaba muwala waffe. Sultan alina obuyinza obungi nga iqaab aba akiikiridde ofiisi ya mufuti mu kitundu ekyo. Yabajja okuyingira mu nsonga ezo agabe omwana oyo omuwala atalina mugaba. Naye hadith ejja mu maaso wiiki ejja inshallah. Naam. Imam, twefumbiza nga tetuli Basiraamu. Naye alhamdulillah twasiramuka kati tutya okuwoowa nga tewali wali. Anti ekyo abantu bwe basiramuka omwami n'omukyala ne tubasanga nga eddiini gye baali basoma tebaafuna bufumbo bw'amateeka ga ddiini eyo tubaddamu. Era bagenda wa sultan. Bajja genda wa sultan. Naye bwe tukisanga nga babasiba empeta mu church tetubaddamu. Ako ke kamu ku bintu ebyewuunyisa tetubaddamu kubanga eddiini gye baalimu obufumbo bwali butukuvu. Kati bajja eno era babutukuvu. Singa tukizuula nga bagenda ova mu church nga bali babagatta. Kubanga ebigendererwa bye bimu. Waliwo abajulizi abazadde baali basimu ne bagaba omwana waabwe omukulembeze w'eddiini n'abikulemberamu. Si bwe bibeera? N'omutwalo ne baguleeta wadde kiba kita kya mwenge. Naye ne bwe tebatwala kita eri mu ssinzizo tebakitwalayo. Ekita kikoma eno mu culture. Si bwe guli? Ekita tekigenda mu church, kikoma eno mu culture. Ne bakitwalayo otuwulira embaga. Kati okakkananga bye bimu era kyekimu ne kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bakadde be Amina ne Budala tebaali Basiraamu. Babagattira mu ddiini gye baali basoma ey'amasanamu.
era obufumbo bwali butukuvu. Tuli ffenna babagattira mu ddiini yaabwe ey'okusinza ebibumbe gye bali, era tebamwenda bwenzi, ne batuzaalira emmunyeenye sallallahu alaihi wasallam. Tuyinza gamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam baali bazanyira mu kinaabiro, nedda, bufumbo bwa halaali mu ddiini mwe baali. Kati eyo yonna yonna vaayo, ye nabbi sallallahu alaihi wasallam nga wasaadiya ani yabawo nga niye tennabbi soma, kubanga yamuwasa ali 25, yafuuka nabbi ng'ali 40. we yawasiza ye tannakufuuka nabbi, nvubuka ali awo akula byakusuubula. Eddiini zaabwe ze baali bakkiririzamu bye bababoberamu ezaali zimanyikiddwa. Kati ng'ogamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatwala mukyala Adija mu bufumbo bwa haramu, nedda. Tuli ffenna naye singa bamala okutula shahada bombi abafumbo ne batugamba nti aa ziyansanga ku sitwiti nange tugende ekangira mu mufumbira, awo tuddamu ne tubaboowa. Era qaadi alina okukola enteekateeka awowa abaana abo. Naam, wallahu alam. Batugamba okwatula ebigambo nga sheekh awoowesa siteeka kino kiramuwa kitya? Atalaffuzu si kakwakkulizo, naye yustahabbu, kigwana okwatuza, okkiriza okuwoowa ne muwala wange Hafisa Nabulime kula mahale g'omuwadde $3,000,000 mu buliwo, nzikiriza okumpoowa ne muwala wo Hafisa Nabulime kula mahale g'omuwadde $3,000,000 mu buliwo. Tuli ffenna oba obutabimalaayo okkiriza nzikiriza, oba amahale $3,000,000 emu n'ekitundu mu buliwo, emu n'ekitundu mu bbanja, oba amahale $3,000,000 mu bbanja, tukyatula. Abajulizi bano ne bakiwulira, wabula mu kuwoowa tuggyemu omuzindaalo, kubanga oluusi twazze n'abantu nga batudde paka eri awo waveewo omuzindaalo awo, bano abaliwo bajja kumala bali balengere bulengezi, omuzindaalo guveewo awo, ne bayita omuzindaalo baguwa ono ne baguba n'ono, bati kuba paka eri abantu abazze ku mukolo bonna kirowooza nti banno wala bazze okusunga. Mukazi mukadde amuguze sente nnyingi. Binadamu tomumanyi, bw'atayogera ekyo omwana twamusedde. Omwana oyo n'omuwala ne bamuwa obusente, ateekeddwa okubaako kyayogera ekimu ku ebyo. Yaima omwana afa amutwalidde sente ntono oba bamumusedde ate nga mukadde. Binadamu tomumanyi, wodde eno nga ddeeni. Bamuyita kasobeza. Tatambula nakigenda mu maaso. Era woosaasira abakulembeze gy'amaanyi. Bw'omukolera kino ng'akutunuza ate. Kati eno bw'akutunuzayo n'okulera ngadde eri yoyo binadamu. Bw'atyo bwe yakula. Kati tubaggyemu omuzindaalo bannaffe abo abamu wadde bazze abamu bazze kusunga. Era bazze kukwabya nakutunuulira bubi. Nga bw'olaba bannaffe abamu tebakimanyi nti bw'olabanga kamera eyo ng'ekutunuddemu baba bakwagalako ekintu eki mistake. Buli bakutunuzangamu kamera akunoonyako mistake yokka talina byayetaaga ku ggwe. Ebituufu abyagazaaki tebikola mawulire. Oba akutunuzaamu kamera wa mawulire, oba wa sports, oba politics, oba wa ddiini, era kyolaba ebiba biseeredde mu bamasheekhe byo bitambula mangu. Sheekh oluusi nga yaseeredde oba nga tetumutegedde ffe, ebyo bitambula mangu, naye bituufu obijjawa okujjako batolaabu leeri babinoonya ne babifuna. Naye ffe abagala ebyonoonese olukalaba kaddakiika 2 bwe kati nga tukambalira, so okugenda owulira omusomo mulamba, kubanga baba kamera ekimukolera mistake. Era ku kayige onnamawulire tajjanga nakutunuzaamu kikamera n'ateekako omuzindaalo, ogamba ki ku nsonga za okkiriza omuga nti sirina kye ŋŋamba. Ekyo kimala mu ethics ez'amawulire nagasoma.
nti sina kyenjogera ku nsonga eyo. Taddayo, talina kunyega, talina kuforcinga kujja mu bigambo. Naye kasi totandika okwererejja ogenda kuseerera. Jjukira nti ffe ennimi ezaffe ezimu engwira tetwazikaza. Katulugera mbu yayogedde oluzungu olw'ebitege, awo ke basalamu ng'oyogera olw'ebitege. Oyinza okuba wayogedde bulungi naye kano akagize kano ke basalamu kokka, era kwolengera ku social media, ku zi TV, kubanga baba kamera mulimu gwabwe. Kooseerera ekakola. Naye nkubiriza abakwata emisomo, omwali mu muntu aba aseeredde tusobola okueditingamu, kubanga si malayika, si nabbi wa Allah. Ate fate kyetukola ketusaasaanya. Kebasooka nga tonnava nawano mu ddalasa kaba kamanzidde okutambula emitimbagano gyonna, mwana yakasiseemu ddawaati. N'obuuza oyo aboleza busiraamu babulwanyisa. Akaseerera kasalamu. Naam. When I married my wife, I paid her mahari, but I have noticed it was little, and I pay her and her more. Yeah, it is okay. It is allowed. Era kizaamu amaanyi. Kizaamu amaanyi. Era tukisemba. Era ekyo ekigambo kyogerwa omwami oyo nga kiva ku nto ya mutima gwe. Isooka basiimye services. Kubanga abamu bagenda okuweza ne wiiki nga laba amahale ge gafiira bwereere. Niyo after some time ayagala kwongera ku mahale, kitegeeza services zibadde ennungi. Mwongere tewali buzibu. Hatta ne wali wennyini mukyala ayinza okutya oba nakusaba mahale nga tamanyi income, kubanga mahale gatambulira ku income. Amahale, omwana omuwala waba asaba omwami amahale galina okuba mu weight y'omwami oyo, so si kumusaba gye tasobola kukwata. Naye oluusi omwami ayinza okusaba, omukyala ayinza okusaba amahale nga tamanyi weight yo nti nnene okusinga awo. Osobola okuleeta no triplinga esere $5,000,000 noleeta 15. Tekina buzibu. Ziyadatul khair ala alkhair, oyongedde bulungi ku bulungi. Era nakyo kimuzzaamu amaanyi mu bufumbo bwammwe. Temusaba kintu bwe kiti naleeta bwe kiti. Naye omwana omuwala ng'onosaba mahale fubanga okulaba nga toyisa mukono gwa munno we gukoma, kubanga ate oba okalubya n'omukaluubiriza n'omusula mu mabanja, mugenda okutandika obufumbo ng'oledde muli mabanja gaki ga mahale, kyokka ate ne bitatambula bulungi. Naye ono kyayogedde kiraga nti omwana affe omuwala abadde akyako. Bwe ba ttiimu ya mupiira agikubidde amagoolo, ne balaba nga ze bamugula zaali ntono, bagala bongereyo ku ssente kubanga agigagaze. Naam. If I am fasting, when a beautiful lady comes into my face, is it possible for me to talk with her lovely words? Tolinawo bibuuzo birimu irimu. Olundayo ebibuuzo ebijjudde drama byolundayo yokka. Ebikolagana kunika. Kakati oba wasiibye oba tewasiibye, toyogera na mukyala muveeko. Okujjako alina programu ng'enoonya mukyala wakuwoowa, oyo yakkirizibwa. Tomanya ayinza okuba nga yoyo Allah gwagenda okutera mu baraka. Oba wasiibye oba tewasiibye, oba ali beautiful nnyo oba tali, muveeko. Tambula makubo go. Bw'oba oyagala okukuuma eddiini yo, ekyo kimu. Ekyokubiri, buli mwami yenna ayagala okukomba ku mirembe gy'ensi eno, abantu abo bagenda empola. Togenda kukuuma ku mirembe. Togenda kukomba ku mirembe. Ekibonyabonya ffe abasajja kusumulula kifuba ku bantu abo. Nolaba ono, nolaba ono. Kubanga jjukira buli wiiki olaba. Buli wiiki olaba. Ekivaamu tosigaza mirembe. Era kamba buliyo baana bange, waliwo abaami ng'atuuka ku mukolo bw'ati nga buli mukyala atudde awo bamanyiganye n'addukawo n'agenda. Tayinza kuba na mirembe nga buli gwakubako eriiso.
oliti egyo mirembe egyo ye aba akyalina ekitiibwa era kyola adduka buddusi ku mukolo ane Haji Gundi abadde wano nga adduse emirembe gimuweddeko ogenda otuuka mu gino emyaka egyaffe gino nga nogula akakanzu akapya tosobola anti ono nakana oli alina bubiri oli alina busatu oli kyate omukwano ngukola ntya Allah yagukuteekamu nga mungi alabe obugumiikiriza bwo so si kulaba ogukozesa ayagala kulaba obugumiikiriza bw'olina eri omukwano ogwo omungi. Tulina n'omukwano omulala mu bintu bingi, tulina omukwano eri ssente naye tuzirina banga toziyitako buli kanako oyita ku supermarket ng'ozirengera ziri awo bazibala ku mafuta nga bazitaddeawo bwe ziti naye nazo tuzaagala naye era tuziyitako kubanga si zaffe tugumiikiriza n'ogenda n'ebiri egyo Allah gyakuwadde n'oddayo eka nakyo. Abaana ab'obulenzi nze mbakuutira ekigambo kimu wakati w'emyaka 20 mpaka myaka 40 ekigere kibeere nnyo ku buleeki ku baana b'obuwala. Omuliro teekayo katono buleeki koba okuumira oti onoogenda okuyingiranamu ebiri ojja kunoonya ompa ekirabo ngaeyo n'emirembe egitagambika ate nga nyakunoonya si kya buvunaanyizibwa. Waliwo omwana nga ali Masaka, waliwo omulala ali Mityana, waliwo ababiri abali Ejjinja, waliwo abali Arua. Olite ng'omanya nti kati maama we yali mu Lugwala kati ate bwe baatengana yagenda nabo Arua. Ow'Ejjinja nti yali mukyala Musoga, baagira bati n'agenda nakola akaduuka e Busoga n'agenda n'ezzadde lye n'obonyaabonya abantu omukyalo nga waliyo omukolo okukuŋŋaanya abaana bo. Abaana bajja mirumu abayise nze nayiseeko b'Ejjinja bemmanyi ab'e Masaka sigundi gambe yimbula yatera okumanya abaana okukuŋŋaanya famire yo nga lutalo omansa tuli ffenna ninno nga akatubonyabonya ddakiika mmeka Allah yawukana obudakiika bwe buti bwe bubonyabonya edduniya essente n'omukwano. Kati abasajja bali wano mu Khartoum basse abantu babamalawo naye nga bw'otunira abalwana bajjeno tekyalina kizibu nnyo ku bombi okuddayo okwangala emyaka basajja bakulu tekyalina mu myaka mingi ku nsi naye abantu bafa baffe banvire ku ntebe yange bantu bakunkumuka oliti naye tebeetunulamu ga nti kati nze nkyalina mu myaka emeka ate abato bwe bafa kubanga entalo bwe zitandika abato bwe bazigendamu abakulu ne batuula buli omu awereza jjeeri erijje kubanga liba mu bavubuka baki n'olina awereza abato mu nemwekubeeyo ne mufa babazeeyi nga batudde bwewayitawo kaseera katono sukaali ya musaate ebigambo ebyo tebifaanana. Budakiika buki va mu nnaari min mustashgarin sharar. Omwarabu agamba nti akati k'ekibiriiti kamala ofa kitole ennene naye nga akati k'ekibiriiti kaki katini niyo kakonako bwoti fa kitole ennene yonna neggwawo. Yali ategeeza bwenzi butwala akaseera kaki katono nnyo naye ebivaamu. Okumanya okwerera omwana okumujja ku nasale mpaka yunivasite nga bwenzi zonnawo nga result zazita eddakiika ze wayenda nakusebeza kindagateni bagenda kumutikira gawuni kati nayingira P1 kati maze PC nayingira sinya 1 budakiika 2-3 bwekyaliko kati bagenda mutikira bakuyise ku mukolo. Obudakiika bumeka 2-3. Ekibuzo ekisembayo Imam kola mu restaurant kozesa ebirungo byagwako naye ate tebirina bulabe ku bantu beera namulwantya ekyo kiri haramu era tekikkirizibwa era abantu abo ku kiyamba bagenda kukubanja okukozesa ebirungo
nga date eraga nti biri expired kiri haram era olyazaamaanya. Ekituufu kiri nti abakola ebirungo bino expired date bagiteekako naye nga bagitaddemu ka space teba kuli kwennyini. Bayinza okuba nga bateekako ng'ebula ennaku ebimu byawukana yinza okwebula wiiki nnamba kiggweko bo ne bateeka wano. Abamu oluusi na myaka olwo ebiwangala emyaka naye ekyo nga bwolaba emmotoka nga ekulaze nti amafuta gakoze eki esobola okuddamu netambula kilomita ezigenda mu 15 wadde emyusizza naye tekitegeeza nti oli safe. Si bwe guli abavuzi b'emmotoka kasita ttaala y'amafuta eyaka toddamu kwesiga mmotoka ekyo ewoninga emala. Naye ekyewuunyisa ettaala y'amafuta eyaka nga mukyali mu liiters 5 endala esobola okutambula kilometers 15 naddala mu nsi ezirina enguudo ennungi nga temuli jjaamu. Era ekyo bakikolera ensonga lwaki bakikola bwe batyo okuwamu ka gaapu ti woninga eyo bwejja tandika okutunulatunula ewali amafuta. Kane n'abakola ebyo bwe biri naye tokkizibwa kuddayo kozesa bintu ebyo ng'ate deeti eweddeko. Onoosiima otya okuwa eddagala nga liweddeko onoolimira gwe era n'oba musanyufu. Lwaki banno baliisa ebyo? Lwaki banno baliisa ebyo? Wabula kuno kulabula ebyokulya n'ebyokunywa bye tugula ebiri packed kakasa nti biri halal certified. Okuba tekuliko badge oba mark eraga nti Uganda Halal Bureau yabyekebejja otambulira mu kabenje. Kakasa nti ebyokulya byo kuliko badge ya Uganda Halal Bureau yabyekebejja. Ngenda siiga ekifaananyi kitono nnyo ekisingayo okubanga tukiyisaako amaaso ge mazzi ge tunywa. Nkola mu Uganda Halal Bureau tugenda ku certifying amazzi ga Uganda ga mazzi ga company babuuza amazzi tugagazaaki. Amazzi gali halali tikuliko kusala tekuliko ki jalla jalaluhu. Amazzi ago getugula mu maduuka genda ogajje mu chupa ogase mu glass eya white bulungi ogateeka. Okwate n'amazzi agavudde ku taapu mu nnyumba yo gase mu glass ogatunulire. Gano gaba pure nnyo gano getugula kubanga bagaddamu ne bagasengejja. Gano agaffe getujje ku taapu naki tegaba pure nga gano. Genda ogezeeko. Obusengejja obukozesebwa babukola mu magumba ag'ebisolo. Buli boogera ku bisolo shali ebeyingirawo. Era tonategeera kati kyokka nga ensolo esinga okukola obusengejja obulungi eduniya eno ensolo esinga okukola obusengejja y'embizzi kubanga yo embizzi emu eyinza okuba obusengejja bungi ente nnene ku mbizzi ate ente eyo yonna mu bunene bwayo naye okuba obusengejja butini. Kati bano bagula obusengejja talina budde obuliwo bwonna mu mpe ngende n'obwo. Mazzi gendeese kati bwe kibanga n'amazzi ate nga gali halali gamanyikiddwa nago nga gakwekebejja ate kutya ebisigadde kubanga amazzi oli yandigaye nti amazzi ate gene tebagasala siga nti esaze si musiraamu amazzi gokka gakwegendereza. Wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'da. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nja kutola omukisa guno okutegeeza gwe munange ti oluvannyuma lw'okuzuula nti ttiimu ya Thuraiya erese essuula empya mu kusaasaanya ekigambo kya Allah tabaraka wa taala mu ggwanga munda ne wabweru ng'eyita mu kusaasaanya emisomo ogituusa ku bannaffe abatasobodde kujja mu masjid, abatasobodde kujja mu semina oba mu dalasa n'egibasanza gye bali. Olwana okuba nti tuzudde ensonga eyo ne tulaba nga waliwo obwetaavu baganda baffe aba Thuraiya okuba nga bakolawo production house okuba nga ebayambako mu kwongera okukulaakulanya ekitone kino ekyokusaasaanya ebigambo bya Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallama okwetoolola ensi yonna. Kwe kuteekawo production house okuba nti tuyambako bannaffe bano okuzimba ekifo ekyo
gye bujja ekiyinza okuba ekyomugaso oba oliawo mu kisaawe kya da'awa biyawunihi tabaraka wa taala. Mu kaseera kano nkutegeeza nti osobola okuba nga obayambako n'obadduukirira ng'oyita ku 0705 1 biyawunihi tabaraka wa taala. Oba oliawo ne kibeera nga kyekimu naawe ekyoliba otadde mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, kyandibeera mu sadakatul jaariya, muzimu ku saddaaka zo ezikulukuta z'olireka mu bulamu buno obw'ensi. Teweerabira nti abamanyi batukubiriza nnyo okuba nga weerwanako okulekawo sadakatul jaariya mu bulamu bwo, ogenda okufa ofusigazeyo akantu muliva ng'empeera ne zikusanga eyo gy'oli biidhinihi tabaraka wa taala. Kubanga yatugamba sallallahu alaihi wasallama, idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Omwana Adamu bw'aba ajjulukuse mu bulamu buno obw'ensi, emirimu gye gyonna giggwawo okuggyako 3, naye mu egyo 3 yamenyamu sadaqatun jaariya, saddaaka ekulukuta. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.